Professor Choyinide Chiringa Chiyungu omukane bweyongera tofulumanga choza ni blood sorry choza ni beki webale kujja kujjase kigambi mabona bya bantu badaga kuwanda ebikamusajja wa twato zanzali okede antu agamba choza ni beki yekoledde emikolo kunono kwali kukyala tebakutulaga fale babitandere okwanjula agamba yekoledde emikolo ne kastera anyumye budde bwebugenderera ojenkolera thank you so much man say choza ni beki mbali simami wangu bali Irene bazibu okulaga omusajja bamujanja wazi badde nonya Amiri twagala kulabo baya ayagaliza abantu Amiri gundi mentawe ye gundi Kenzo yayinza okumwagaliza obufumbo obulungi aba pretendinga abajja banyigirirya ddala nabyo no mimbinga ayomba isonic bamusa kumukolo gwa exayimbe bambi bamujoze kamukozesa twagala kulaba Amiri omwana we be yafuna birthday omuwala ono omwana w'omuwala oba era yapostinga mmere Amiri muyita omugamba jje yapostinga ajje agenda ba kumikolo jani abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu. Shalom 256 is happening betugamba kasoro ekigambo it is happening menya oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwetana subscribinga alago ya subscribinga akadeka seko ka notification bell akali mu nsonda so that you get notified each and every time that we upload. Ennaku z'omwezi ziri 10 lero akusatu mu Uganda anti mu Sunday asimanzi balwa kumeka wali abali mu Lwokubiri abakyali ne mu Lwokuna kisinzira wa oli mujirabira awali mujirabira so ziri 10 mu Uganda wabule ennaku 14 ya Christmas etuke ennaku meka mwaka gugweko tugutambudde mpola mpola njalo bebaza twaziza basabwe emitwalo 310 bantu ba subscribinga buli kanako abantu bajja tujja mpola mpola natero okuyisa nze nonjagala mitwalo 5 nabalabye 25 zaaki njagala mitwalo 5 gyaba subscribers nakalaba tsoka twagala ku kintu ekyo basobola okikola abana Uganda executive media mufubokulanga mu subscribing mpeze emitwalo aga ye target emitwalo 5 wetumala 5 tugende tulumirira akakadde okay kati 5 gacha gongera pochi agaba subscribers yicha ne betambula tugende teekayo ebintu ebiyambi gwanga ng'etambula kisoboka tuleme kubanga kiri Nigeria wokka kisobokera ddala wano olesa amaye naku zino ku YouTube ndi serious tugabikola mu twebereremu so mwe abantu akyusizza bagiyita executive media kisoboka executive media kisoboka kati bagiyita so mwena subscribing thank you so much abatabuka bulango mwebale nnyo abatulaba mpola abakomentinga n'abana Shalom 256 amajega nga Shalom 256 nation yagusinya bali batya bambi banaji batono ni mwana wa bakwagala naye mama kateeka bali ku bunkenke anti otusuza tetwebase sawa yonna mukama tusaasire ebintu bino biggwe kuba ffe bitutadde ku bunkenke ebikyebaka esimu kasero buli olaba ezo nga bakasharo yakuba obanya yakuba ate kati bola be yamutyabo mutyo ne gwambuka bola bantamiga kubya ne gwambuka kasikubwa ko namno ga balero bagamba ki wakati bamukutte oba bakola ki ne simu ku kitanda zeeta sura nayo anti ngamba bayinza okuba ate ne nejjusa ninga singa nadde kweri kale senga nakutte osanga mwana wange wotantusizza
abazadde naye sikuvaamu ngwa naawe abazadde bakolanga ku ssomero nga baza okumpa suspect nga wanyaka akagambo luli kanvumya naye sikuvaamu Shalom waliwo abakuvumamu kati genda ngwa naawe Shamim omwaka tuli gutambula mpola mpola new year resolutions wakola zina ezituuse ezizo alhamdulillah guno omwaka muntu yenna bw'obaamu n'akasente ne bw'oba tokalina buli bw'ofukamira ku musaalo gwe omusiraamu saba nnyo Katonda akutwale ku nnyumba ye obeere omugenyi we obeere omugenyi we njagala okwebaza aba Bashal Tours and Travel be natambula nabo omwaka guno nengenda ku nnyumba ya Mungu. First time? Yes. Oh, that was beautiful. Nengenda ku nnyumba ya Mungu ebyali biganye nembimugambira eyo Mungu byonna mbirabye bitono byatanyina yanukula ine edduuka nalisabira ku nnyumba ya Mungu ngoli kukaba ngandi kukaba nendi musaba ne mugabo eribanga nga business ennungi gyendi ya Allah jimpe kuba kiroto kyange atompe n'obulungi obukirimu najimpa nze simanyi edduuka lino bwe nalikola naye weriri lyakolebwa Gibbs Bridals and people are supporting me. Yes, sisobola kugamba nti abantu tebansupporti nze nina ebintu byange bingi bye nasaba byendabyeko nga Mungu abimpa so fanze guno omwaka gubaddemu era n'ebizibu naye sisobola ate kubanga ebizibu binneera bizaate ebirungi byenfunyemu ebizibu byenfunyemu by the way nayo binnyambye ate okwetereza ng'omuntu kubanze kati guno omwaka Shalom mwenjigidde nze nina ekintu ky'okumumanyira ne sisirika olina akwambalira nemuddiza ogenza okola guno omwaka ogenza okuggwako ng'omuntu anvuma nga sirina budde bwe era kati omuntu kamba buleko sobolera ddala okunvuma naye tosuubirayo response yange yadde ndi bize Mungu namusaba mbeere bize ng'ate byendi bize mbifunamu kati ndi bize ntereeza ebyo ntereeza mbeera yange na future yange ate bana basala obunataka kutuula masaka ekifaananyi kyo nga oli gwayogera ninajja nateekako ekyange nakiwe kibanga kimuwa essanyu omwana wa TikTok oyo ayinza okuba ye bw'ateekako ekifaananyi kyange waka waatambula nga naye agenda mu maaso nze Shalom ensi kati buli omu kyayogera era bwe bankoonamu wali nga nseka bwe bagirayo bati nga nseka kati oli bwagamba Shamim ofaanana bwoti nga mugambawo kale nja kukyusaamu wabula kyenagaana be bantu okuntegeerera nti leero nina okutambula leero tukwagala oyambadde bwoti nti wenja okwambala olwokuba abantu kyebaagala bwe nakedde bwe njagala ofuluma bwe nfuluma bwe ŋŋamba nti leero ŋŋenda kusiiba ku dduuka lyange kwensiiba kuwa bagagga bange mirembe kubasuuta kwagala bizinesi zange nakuziranga era nze njagala kusaba Bannayuganda mweyongere kumpagira mujje ku Gibbs Bridal mutuwe emirimu mugule sharia weeziri ennaku zino nasalawo nze modolingire nazo nze brand ambassador kiri kye wakola natuuka ne nga lwaki nfula abantu ba brand ambassador nga tewali yali anfudde brand ambassador neneefula brand ambassador era kati ne wano ngateekawo kifaananyi kyange ekinene nkiri kyekimu waliwo omwana yakinkoledde waliwo omwana yankolera ekifaananyi ekyo nyanoonya muno namba ye yajja n'akintonera nalinaawo wakushona yakimpa ku bwereere era kati awo ngenda teekawo ekifaananyi mpaka CEO wana naye nja muteerawo ekifaananyi muwala wange ye CEO edduuka lino toyali Gibbs Bridals enja tuteekawo awo nteekewo n'ekya CEO bibeerewo Shalom. Do you think Shamim it is right for people nga Uganda wefaana kati do you think it is of importance omuntu okukola new year resolutions? Omuntu yenna n'omwava asembayo yino zikola ne bw'obanga Katonda byewamusabye byonna teyabikuwadde ddamu zezimu ddamu otuule ogambe omwaka guno kiki wa we nakola ensobi kiki kye ŋŋaanya ottereeza obuzibu bwange buliwa nagamba tetwekuba mu ttooki nze nkugambye nagaa Shalom ekinyamba neekuba mu ttooki ne ŋŋamba lwaki abantu banzigwako
nga gwe omuntu nganze omuntu ntudde nze koolu nina akatabo kange ewaka nina prayer corner yange mulimu akatabo kange akedduwa mulimu akatabo kange akakedduwa kalimu paati byosaba Mungu nti 2026 ya Allah nsaba kino ne kino ne kino waliwo w'omwebaliza nti ya Allah 2025 nakusaba kino ne kino ne kino obimpadde okitegedde kati ntwekaawo ebintu byange ne mmala nze kenyini ne ntuula ne neewandiikako ti Shamimu olina obusungu obw'ettumbiizi Shamimu oyogeramu bubi sometimes weetaaga PR olumu essimu giweeyo omuntu gundi ako nti ninayo abantu bange abanjagala ebyaddala nti beebani nti ye gundi ne gundi naye lwaki mbakosa ntya manyi tulina abantu bulamu Shalom bali selfish ate nga beefula mikwano gyaffe nga bagamba mikwano gyaffe nga balina bye batwagalako kati nzaba abantu bantama Shalom nze bwe mbanga mu nsobi gyange ngambe Zubi wano tuwokya tukireke nkimanyi owulira nga toyagala kukkiriza defeat naye wano tuwokya wone waba osobola kunvuma bw'olaba ŋŋaanyo tereera nvuma wekolamu personal nze omwami wange kye yamanye kinkolako amanye okujja naŋŋamba ekyo kyadde kyetaagisa ne mmoga ŋŋenda kikola oyo ŋŋenda kumuddamu alayira tayagala alandikodinga najja anambuggolera olw'amagezi ne gajja ne ŋŋamba okay ate ogenda olaba no nga kyabadde agamba kituufu ogenda waba osirika nogaa kati nga nakirese nga sina kyennabadde nogaa nakirese ate obulamu ne butambula nensigaza n'ekitiibwa kati ebintu ebimu tugenda tukula bukuzi kyova olaba nze ŋŋamba abantu tomala gava mu muntu wo nti olw'okuba asobezza omulundi ogusooka oba ogwokubiri osobolera ddala omuyamba naye wabula saagala muntu ayamba muntu ng'alina kyamufunamu waliwo abantu abagamba nze ndibbadde wa Shalom olw'okuba atya abantu omumwogerako wali abantu abatagenda kukuta Shalom waliwo omuntu ayinza okujja mu kkomera nga bakusibye nga zerwa gaba n'agamba batya abalala naye singa babadde tebanagamba batya sandigenzeeyo omuvubuka oyo namuga omuvubuka oyo alowooza ekikulu alina kwogera nnyo nga zerwa abanagamba batya nti bajja gandi wankwe nabagamba omuntu mufiirako nnyo omuntu omulemerako nnyo naye tebawulire kati kayige kati waliwo omuntu omulala ajja n'agamba tugendeyo munnaaye tumunaba naga tuli ba fake friend tumale ga kati waliwo oli agamba ndi ne Shalom naye muntu Shalom akyali muvubuka muto alina obusungu bwe nga ffenneyo egi Shalom gyalimu twagiyitamu nga naffe twali tetugambwako ssibu nga Shalom twali tetugambwako nga tugamba jakikoze bwanaakula ajja kumala akigambe nti naliwo abeera yagamba ndi ne Shalom senga nange ndifuna nvuma Shalom osanga ali mpereza bulungi nnyo tubateekawo olumu nga kati Shalom bwe muvaamu wano wendifuna ekizibu anaanambaamu tuba tuli eyo tatugaya sajja yekansanga musajja bawaserebu naga olaba byonna ebyantuuseeko nebaza Mukama muli bakyali bange obedda ntidde mmwe amiga kunjogera waliyo munanga abo sikyaliwo waliwo abantu abatulina nga kyekyo kye bakola nga sikyaliwo mbu bakyaliwo bya ddala ddala naye nga yakuziika senga aba afunye ebizibu muleme mukuba nnyo gambye kati Shalom oyina omuntu okutuula n'okuba ttooki n'olistinga gira emikwano gyonna nga bwe tugirina n'olistinga do I have friends do I have colleagues workmates with senses okitegeera noba listinga n'omanya mikwano gyo beebaani waliyo omuntu nno Shalom nga temunyumyanyumya naye ng'akwagala ebyaddala I know takkubira ssimu timwogera takuweereza good morning takuweereza good night naye ng'awulire nti Shalom kino kye kimutuuseeko ayimuka nga talinaako conditions tamanyiyo olumu nti Shalom ali mulwanirira tamanyiyo olumu nti Shalom ali muziikirako Shalom ali mulambula mu ddwaliro ng'ebyo bino ebitabibaze nga ye muntu gw'osinga okubanga tutaddeeko maanyi naye ng'ate mukwano nga mukwano gwo so kati nze ebyo ebintu kasita nabiyiga mu bulamu kyova olaba n'emikwano gy'abakazi nyinza okubanga mbalira ku ngalo nze dda nanyiigiranga abantu nga ŋŋamba ogamba otya nti tolina time ku munno gye nkomye enkula ebintu bikwata tukuze kabina longa 15 ebintu bikwata nga tomanyi nakyogenda kunnyonnyola banno
ebintu bikwata ba family ne bakuyita mu mikolo nga tokyagenda nabudde sigambo toyagala n'obakubira n'ogamba bane kantekeko contribution yange ne bagamba kataloza yafuna nnyo ssente aweereza buweereza ssente naye naffe tulina bye twabyogerera awo nga leero tunafuuka busy nga lwaki tajja family eba family nkuze n'enkiraba bakubira mutuufu essimu ngoga n'ogamba banaye bino byonna ngenda bikola ntya nina en appointment kano kagigi nkeetaaga Shalom nze waliwo guno omwezi bukyanga nkomawo in fact siyingirangako wange essaawa 2 oba 3 naye nga buli kyembadde nkola kibadde kinkwatako ate nyingire wange ekitone ennyo 6 mba ntuuka nga nvaawo ku makya 12 ate abaana be babasoma nzuukuka 10 kati n'obeera awo abantu nze waliyo olunaku olwali lukya ne ŋŋamba leero sigenda laba mamaage ne luziba nga simulabyeko nga mmakubidde bukubizi ssimu ng'olunaku luyinza okukya naye kati mukubira ssimu kati nina omwo eddagala lye ntambudde nali ewiiki 2 talifunanga tannalifuna liri omwo bannaaki otuuka n'ogamba bannange bulunaku nno mukubira nina eddagala lyo liwo wa boda leero nina eddagala lyo obavugayo ekirongo nnyuse nga tonakuddaka 6 osooka ate nga alina mu kibuga wano maama osooka ogendeyo Shamimu abaana baawummudde bali waka naye okwana abaana abato nalabye ate abaana kati bakula bulala nalabye omwana I think she was 15 yampeerezza message ng'omu kwa naffe tukola mawulire amukwana naye netegeera ekintu ng'oli teyamanya myaka gya mwana yamulaba bulabi n'alowooza mwana muki muto abazadde shem bagenda kumba bakyabaana mu luwummula luno kati tutandikire ddala eri wansi ddala eno holiday etuuse beera n'abaana bo tuli mu mbeera ey'okubanga ensi eggwanga omulembe sinaggwanga ensi yonna worldwide omulembe gwakyuka abaana bo beera nabeewaka tobasindika kuwummula gy'obasindika okuwummula tomanyi kiriyo nakugamba nze tonna bamubuno bwa bize bwendi abaana bange embeera nabeeka siweereza abaana mu luwummula anti abaana kati ate kati nze abange ekirungi balina mudde nakyogerako ku gundiyo naye ndaba abakazi nga baogedde ebigambo bingi naye mbagamba oba toli bize obanga just ogamba nti sirina kyakkola naye kantwale omwana mu kisulo tewanditutte mwana mu kisulo kati tulinawo abantu abagenda okwentataininga abaana bavudde mu boarding sections sooka mu monitoringa abaana oludda bwe bati abavudde mu kisulo ng'olinawo abadde sooka ofunemu wano nabo abava mu kisulo baweeye ewiiki nga ku makyokeera n'obeetegereza ebikolwa byabwe ekiro n'okeera n'obeetegereza ebikolwa byabwe yes abalinamu kasente teeka ewaka cameras olw'abaana yes olina okumonitoringa abaana ne kamera ku ssimu olaba abaana bakola biki ekiro konkona yingira mu kisenge ky'omwana kebera wardrobe z'abaana abaana bava ku ssomero kebera amakesi buli lunaku yingira okebere wardrobe z'abaana bo weetooloole ennyumba yonna bw'oti olunaku lwofuna oba lwa sande oba ku makya ng'okedde ekiro bw'odda nga tonayingira bibyo kunaaba kwebaka weetooloola ennyumba kebera wardrobe y'omwana buli lunaku omulenzi kebera wardrobe y'omwana wo omuwala bananyawo bategeeza enjaga ya acid ki bagiyita bata ice esinga tambulya kati mbaana ba boarding abasoma ate ice oyo mubi nnyo keberako mu bintu by'omwana wo byakozesa omwana mugere bagambe oba bagambe mugenda kono oba bagambe leero mukeera kulongoosa compound odde mu kisenge ky'omwana tuula kebera ekisenge ky'omwana kebera wardrobe biki byonna byakozesa omwana wo abaana bo abalenzi weegayirire taata waabwe gwe alina taata ewaka nti nsaba oyogereko n'abaana taata bw'aba asa ofunayo wooku n'abaana bo abalenzi afuna abatwala ku sande ng'eyo batambulemu nga tebavuga
bave waka ku bigere bagende nga batambulamu ayogereko n'abaana ababuulire okusinziira ku ntegeera yaabwe ate waliwo n'emyaka egituuka nga abaana bo tokyalina kyobakweka ku guno omulembe obayogere nabo amazima maama tuula n'abaana b'abawala ebyo simanyi abaana tubatwala ewa ssenga tebikyaliyo tuula n'omwana w'omuwala omunnyonnyole beera ekizampa eri abaana bo ennyambalayo emataringa abaana bo bagenda gikukoppako enneeyisa gye weeyisa ewaka emataringa abaana bo bagenda kikukoppako abawala enkwata gy'okwatamu kitaabwe emataringa bagenda gikukoppako bw'oba single mother tuula n'abaana bo bonna abalenzi bafunira obudde bwabwe abawala bafunira obudde bwabwe bw'owulira nga abalenzi olina stage gy'olaba etuuseemu ng'ebintu ojja byogera funa muganda wo omulenzi gweweesiga funa muganda wo omulenzi gweweesiga tubeera ne baganda baffe nga buli omu tumumanye enneeyisaaye funa muganda wo gweweesiga omugambe nsaba onjogerereko n'abaana kyakubiri abalina abaana abali mu masomero nga tegaliimu ddiini ewaka wandibadde good example abaana beera nga obajjukiza eddiini eya buli lunaku holiday eno gikozese nga chance y'abaana b'okuyiga okufumba okuyiga okuyonja ewaka kababeere bato bano ndi mu nasale mutandise n'okuyumunguza ebintu nti banne bwe bakuuta yayumunguze bw'obagamba nti kati kuuta kompawundi n'abatofunayo bubulashi bw'obawa banage papa leero emotoka taata abaana yolezaako emotoka ewaka abaana booze emipiira obagambe muyonze emotoka abaana babeere active ekirala tv ne tab mubikendeeze mu holiday nkyali ku baana bano omwana wange abadde mu kisulo abadde amisinga tab ye kati omwana we abadde mu kisulo jjukira abadde asoma ogamba amisinga tab kati embeera zino eza bulijjo omwana alina okuzannya it is healthy kyovala waffe twazanyanga akakebe ne twepena ne tubuuka emiguwa kati nze ebintu byange byonna byonna ewange nabinityetinga nze ewange okuzanya kwa mpaka okuzanya kwa mpaka munnaaye kulinga kulya mmere ne anti waffe akimanyi ow'ewaka alabirira abaana okuzanya kwa mpaka esimu evuga bali mu kuzanya nemubuuza anti abaana bazanye saawa mmeka fuluma nabo anti muzanye abaana bakola emirimu ne anti si kuba nti anti yakola emirimu mu holiday abaana bakola ne anti emirimu omulenzi w'11 ayoza ebintu buno obuwala obuto ne bumuyambako ebintu byonna bye ebyo anti biba bimuvuddeko mu holiday byabagenda obyoza nanti mwana ajja obuuza omwana abuuza tabu z'ewaka bazirimitinga ewaffe omukulu omwana aba agikozesa ayina weetuukira ne mugamba its time for playing mwana ajja buuza anti mu holiday why does my mom pay you tasobola owange tasobola olaba zino tokuzembera nammwe wano ze tokuzenfuna n'abaana bange abaana bange bamanyi nti anti muntu enkya bamanyi obulamu busobola okukyuka so anti ewaffe atutuula naye ku dining tulya naye mmere anti talya mmere yekka mbuffe n'asooka n'atuwa enneeyisa yaabwe oba nnungi oba mbi ey'abakozi zibe tebinkwatako naye bwe tuba tuleeta ebintu ffenna ewaka ne bwe tuba tuguza oba chocolate nti waabaliwaka bonna ne anti abaamu mu bo so ebyo ebibuuzo tebiriyo ewange nti maama wange lwaki akusasula nze si bwe nti bwe nakuzibwa ffe twakuzibwa omukyala eyatukuza eyali mukozi wa maama waffe yatukuza paka nze natuuka n'okufumbirwa nga gyali akyaliyo nakati tumuyita baaba okitegedde naye nga si yali nti yali perfect oba yalina empisa ennungi eziri awo maama waffe yali mugumiikiriza nnyo nga maama waffe abeera n'abantu nze nakula mu famire nga maama waffe akuŋŋaanye era nze kyemmanyi mu bulamu nti omuntu obeera neki n'abantu kyova nze mmanyi okubeera n'abantu shalom kuba nakula ewaka nga wajjula ffe maama waffe ng'omuntu simanyi asula kukuba talina waasula ng'oyo amuyita era waliwo ne gwe yatuleetera yatuwa obutwa
naye oyo omukazi era teyakoma yasigala akuŋŋaanya nakati batuwaako obutwa nga bwaki babuteeka mu byennyanja era nze kyova asirya na byennyanja kati Shalom ewange okuzanya kugambye kwa mpaka essimu omwana agibeerako tabu saagaana zigula weeziri naye ziira limiti yaazo bayina obudde bwe balaba okufumba kati nze abaana bange bato ne bamanyi nze situla waka neŋŋamba nti leero ngenda fumba nga ndi mbwangu kati nga mwene holide muwala wange ow'emyaka 7 asobolera ddala okutabula enkoko ey'okugenda mu air fryer bulungi nnyo buli kirungo ekigendamu ng'akimanyi amanyi we bakola baga because talaba bulabi katuni ono amunyumira balina katuni ow'eddiini balina oyo katuni nga bagenda kuyiga kufumba okitegedde buli kye balaba kirina okuba nga kirina kyekibagattako si kunyumirwa bunyumirwa kati etaabu taata waabwe alina bye yateekamu ebyo nti kati obudde bwe buti nemugamba goodbye neyerokinga nemulaga nti budde agenda kwebaka kusaala okusaala buli omuntu amugulira essaawa buteekwasa bwewera 7 nemulaga nti dhuhuli etuuse mukulu ne anti ali ewaka mulimu gwe bajjukiza nti bannange swalaya mwino saala ye 10 kwemu 2 eswala zonna ne bazimalayo balina ofuluma bazannye nze buli lwenfunamu olunaku lonna nga ndi wange nina bayigiriza nti twazannyanga twepena egyo emigwa tugirina eka tumanyi okudduka kirindi ebyo byonna attaya atuula kati ebyo byonna tubizannya ewange ebyo byonna tubizannya ewange ne papa tumukimayo papa leero naye mwoli banaye ndi bize nti papa leero mwoli n'abaana bamanyi mumukimayo kati era bamanya era mbannyonnyola nti bannaye nkomawo saabwe ziti naye si kyeyagalire ennaku zino ndi bize kubanza abaana bange bakkirizibwa okunkuya ne bambuuza leero okomawo saa mmeka olwo olukusaba luyina yes what time are you coming back naye mbannyonnyola lwaki ngenda kukomawo leeti ate bwe nkomawo ne bwe mba nkuwoye ntya buli kisenge kya mwana nino kiyitamu ati mbazungu omwana bayitaga privacy nze nkuwonkona because nze mutabani wange akikugamba knock before you come in naye kati ekiro ddayo nonokinga nomanya nti yeebase you knock and then you enter discipline I knock I enter naye ndaba yeebisa atya yanaabye muweri balingi bwaba yeerabiddeko ettaala tulina abamu betumanyi nga tayagala kumugirako ttaala okitegedde kati nemba nga mbimanyi nesivudde ku nnono yange eya kalica nti omwana alina kukuzibwa ati alina okukuzibwa n'empisa alina okukuzibwa nga alimu eddiini alina okumanya abantu abakulu okitegedde so kati abaana ate kati bano ba secondary bawummodde abaana ennaku zino balina omubiri gwe basitudde bwadda muleeya olabira ddala omuntu omukulu mwogere n'abaana bammwe aba senior 4 vac yes kusinziira ku stage senior 4 vac senior 6 vac kusinziira ku stage gy'alimu tuulo oyogere naye mulago ensi eno nga bweri tomulaga nti okubanga alina boyfriend kibi mulago obulungi obukirimu omulage n'obubi obukirimu singa akitandikanga bukyali okitegedde omugambe boyfriend already aba yabatandika nti nze nina omwana oyo omwana yali wa kirasi oyo yali wa P4 P3 nga yajjawo n'atugamba alina boyfriend si we najeera naye maama we yali alina tuula naye n'amanya nti okay kanaamubuuza level ki gy'ayogererako boyfriend kuba oyinza omubba middleton okubanga oyogera n'omwana nga omwana ye boyfriend kyava mwita agamba mukwano gwe n'olyoka omubba middle olina osooka n'omanya omwana ategeeza ki so kati mu bbanga holiday eno mugyegendereze nnyo mulina basikaali ewaka mulina bamaids ewaka
enkolagana y'abasikali n'abaana bo asikali ayinza okuba yaleeta drugs eka abaana baleke bawe eddembe lyabwe naye ate tosukka ng'omuzadde nti olw'okuba abaana baagala eddembe lyabwe n'olibawa mu bungi abaana n'obaleka bayingire munaana bwati munnange badde bayinayo ne bannaabwe eyo gye baalaze bw'aba akyali buwa alina okumanya amateeka agafuka ewakaawo twagendanga kwa Kesia mu vaaka ne ku Ethnic ewandegeera etwayigira Shamusini ekirala abaana bano abato naddala abawala n'abalenzi senior 4 senior 6 mbadde nsaba bo wadde oba gwe mulembe mubatendeke ennyambala ojja omujja butungu ojja omulaga bw'alina okwambala isiga nti ayambala eshaliya naye waliwo engoye omwana omuwala gy'atuukamu n'ayambala akantu ate ala maama kayambala ewaka salaba kiryoke maama gwe okuze oyinza okuba gwe baalema okukugamba nekyandibadde kirungi omwana wo n'omulaga nti ku myaka gino kati gy'oliko sikaati ne bweba esukka wano bususi obeera decent oba olabise bulungi mulimu private parts kati ng'amabeere ogatwaliza bweru lwakuba nti abantu bwe tubyogera ne bagamba muli badda biki naye nze kabeere muntu nga nninaanye mugamba ne mugamba amabeere tewandibadde alina TikTok account alina following omwana gwe emmotoka ku ssomero TikTok okwo kati oyo omuzadde abagenda mugamba ki ng'omuzadde asobola omuwa emmotoka wabula ate afunye omuntu agimuwa anti kati omwana olina omuyigiriza nti kyetulina ewaka kyetulina kyetutalina tuba tetukirina omwana olina omuyigiriza okwekkusa mu mutima kiva mu buto nno kiva mu buto omulabira wano omwana nedda omwana omulabira wano ng'ogabana mmere ng'alulunkana buba butekkusa n'omulaba oleese oba ekintu nga ye oba ogenda mumuwa naye nga omutima tegumuliimu alowooza oba taafune olina omwana omutandikizaawo ng'akyali muto nojja ng'omuyigiriza nti omuntu yenna yekkusa mu mutima wekkuse beera mu mativu n'ekyo ky'olina ffe bazadde baffe babitukulizaamu kyova olaba ensi tetugitaddeeko nnyo maanyi mu byabugagga nti tukole buli kimu bwe kitufune ssente tukole bye biri mu leeni yaffe kekafere yagamba abayibuka ku mikolo ku byokulya nakwata kawo ofuna kyofunye mungu kyakumye n'ogamba alhamdulillah kutoke nasaako watermelon ennaku zino abazadde twesuddeyo gwa naggamba ate kyatulowooza nti omwana okuba ng'ayogera oluzungu n'okuba ng'omwana we ayambadde damage oba omwana we okujja nga amabere gali bweru nga amabina gali bweru mbu omwana aba wakuguna omulembe mbu oyo omwana aba wa kitalo era naawe oyimira mu bazadde banno n'obagamba omulabye kati nno oyo omulaba leero naayambadde anti kati balina banne kakiriki ke balimu babiteesaako omwana agenda kuba mwambazi munantu omufolenga ku TikTok zaabwe okwo nze omwana wange buli kyetumwambaza muwaana naye olunaku lwemwambaza n'anyuma akakaaya because engoye zensinga omumuleetera nemuleetera obugiri baabu bwabwe obw'abaana abato n'akambala tusinga omuwaana okunyuma akulenga akyagala kati owaffe okimanyi nti nze namugulira buli wentambula muleetera obukaaya bw'essomero ne mbuteekaawo naye simukakangako nti mami teekako veeri mbeera musiba nviiri naye buli wayambala veeri tumuwaana kati buliyo buli waba agenda ku ssomero agamba anti my veeri naga I want to be like mami ateekako akatambaala ke lwakakoyera n'akajjako era tetumugambako okitegeera naye nga tumakinga sure nti tukola ogwaffe ng'abazadde nga bwe tusaba kuba abaana buli lunaku olina obubateeka mu ssaala baleme kubanga amaziga gogenda okukaba gagenda kubaga abaana bo nga sigasanywa bulanga gannaku ate nga tebafudde nga bwe bali balamu ndabye n'abaana balinzita ng'okaaba amaziga g'abaana ababo beweezaalira nze kyekyo ekintu maama waffe kye yalinga asinga okutya ng'era akisabira nnyo era naye abeera akitugamba muzadde abaana mubasabire abazadde tulina okusabira abaana ekirala omwana ensobi gy'aba akoze ebeera ensobi ekangavulwe omwana tayinza kujja n'avuma abagenyi n'omuwaana mu lw'okuba abagenyi be bamusanze ewaabwe ebyo bya kisiru bamugyeko limoti ng'addala abintu bye ayinza okuba taata atudde anyumya n'abagenyi waliwo bano abantu nga tebannafuna ssente
kugamba nti taata alina eddiiro lye bagenyi banne gye bamusanga taata atudde anyumya n'abantu mwana ataddeko katuni aleekaana nze abange bakimanyi omugenyi olujja mubuuze kati awo muyiye ebiddako mpaka nga abagenyi bano bamaliriza kugenda lokuzannya olwo TV egenda mu low volume nina byenjogera n'abagenyi bange mugende muzannya ate teweetalaatala nnyo buuza omugenyi genda okujjako nga nzemu nenkuyita si kwewuubawuuba mu ddiiro nga bw'oyagala waliwo abagenyi abazze kyoyinza okukola mugenyi amaze okulya jangu obijjewo tegula ate era omala ogende nze ekyo kyokka kikubye okubanga abagenyi bazze n'otuulaawo ku mabbali nze n'omwana okusaba omugenyi essimu kimukubya Daddy, Uncle, can I have your phone? I can't want some cartoon. Yes. Chikubya. Sifuga bbi. Omugenyi singa abadde tazze. Sifuga bbi era omugenyi bw'avaawo nga nkugamba. Nagamba ntya. Lwaki omalako omugenyi wange emirembe? Lwaki omusaba katuyuni nga naggulira ttaabu? Mami my tab yabadde etuuse ku gundi. Nze n'omwana abaana bonna waffe abaana okudownloadinga ekintu kyonna ky'abayagala. Bamala mukkiriza. Google nange ndeeta notification mu tab y'omwana nanga downloadinga app ena. Kuba kati ku guno omulembe bwe tutaabeere nnyo fine abandi tetugenda bagaana biriwo. Naye nze mulimu abaana bange ebintu bye batagenda kulaba. Okujja kwe banaatuukamu egyo emyaka nga basobola okubiraba. Ate ne beetengerera. Netflix abaana ffe bagiraba naye buli omu alina akawunti ye. Abakulu balina akawunti zaabwe zibalabiramu ng'ate ziri locked n'abaana balina akawunti zaabwe. Kati omuzadde gw'oyina okubanga gwe kola ogugotekeko n'essaala Mungu ajja kukuyambira eyo. Naye bwe tuneesuya gwa naggamba nti bannaye tutambula n'omulembe ate omwana wange alina okuba owakabi, omwana wange ajja n'awemula abantu, omwana wange ajja n'avuma abantu, omwana ebyo ebigundi byonna abijjawa. Omwana mugezi, si mugezi. Weesudde ojja kukaaba nga akuze. Ojja kukaaba nga akuze. Nani kashale mtu ina challenge. Mbwe abaana abazadde kwe bandirabidde naddala kati tugambe ba single mother. Bwe bafuna abasajja ate bafuula obuvunaanyizibwa bwabwe obw'abaana amaanyi n'agassa ku musajja omu bwe yakafuna omupya. Abakazi nga mu butonde bwaffe tulina excitement n'akajanja. Tutijja ffe waatulabye. Abakazi mukola ki? Nga twatandise okutijja ffe. Otumanyi ggwe. Abakazi munamuka excitement yako mulava empya. Tumala kutuuka ku kyokya ne tulyoka tukkakkanya akajanja. Bakazi batono nnyo abamanyi controlling excitement eyo. Mulava empya. N'amanya nti nina okulinnya mu kukya wakati. Nina abaana be yasooka okuzaala. Ate abakazi tukakasa. Nga wandikawo gwe Shalom. Nenfuna omupya. Lazima manja gala kukunnyikira nti singa ndabe bakuziisa. Emikolo egyabadde Masaka. Emikolo tebaatuyise nanti mimwa. 7, 8, 9. Mumwa tebaatuyise lwa mimwa. Mumwa naye nga Chosen Becky, congratulations. Omukama akwanguyiriza obufumbo. Akayimba kano. Abakazi kitubonyabonya butayiga. Waliwo abantu buli omu ng'alina ky'ayagala. Mu bigambo bya Chosen Becky alina akavidiyo ke yataddeyo ng'omukolo gunaatera. N'agamba yakafulumya Mmande. N'agamba olaba mbadde nzaalira wampi. Olwo buno obutaliimu mpi. Nedda ekintu ekyo alekera okukisiba ku musajja. Wayogerako n'Amiri. Abakazi balimba. Amiri I talked to him even yesterday we talked, even today we have talked because I talked to him. Amiri wamubuuzaako oba yali akuba omukazi oba nedda? Agamba tamukubangako. Okay. Wabula yagamba ate yakubwanga yajogebwanga. Nsobola okukkiriziganya ne Amiri. Ate era nsobola okukkiriziganya ne Chosen Becky lwaki? Kuba tetwaliyo. Naye kati kankubuleko reality eri bweti. Reality eri bweti naddala kuffe ku bakazi nga twakoze ensobi zaffe. Kati Chosen Becky kyalimu. Chosen Becky ali mu kubanga agenda mu bufumbo. Njagala video eno bwe mba njogera abagezi bokka be baba bagiraba. Gwe bw'oba owulira nga towuliriza kumalayo. Funa amazzi onywe. Abakazi tuli bwe tuti. Kati mu mbeera eno nga Chosen Becky afumbirwa single mother. Abaana bana
bana omusajja n'amwagala n'abaana bameka bana wano mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne mu Africa ne mu trend gye twateekawo tulaba tekisoboka omusajja okwagala n'abaana abana naye njagala bategeeza bannange kisoboka tera nakwagala n'abaana bo tekisookedde guno mulembe oba ku Chosen Becky ne bamaama baffe bena bonna abantu bamaama bammwe bajjajjaffe baani baabirabako ebyo nga waliwo abakwagala ebyaddala waliyo abasajja bajja n'akwagala ebyaddala kati ye nga tatunulidde baana bameka bewazaala ayagala muntu ali mu ggwe munda omuntu wamunda ngenda mulabadde omuntu wamunda ngenda mulabadde ajje bali munnange waliwo abantu nga tebakyajajinga bantu nti yazaalako ng'anoonya magezi ate munnaye walonze ekintu kati kyenzikiriza nti abantu basobolera ddala okwesanga nga bonna bazaalako nga bonna babadde bafumbo ne bigaana bo ne beefuna ate ne bikola kuba kati obufumbo bwa Chosen Becky bugenda kuba bwe buti kigenda kumuzibuwalira ajja kulwana nnyo okulaba nti obufumbo obwo bwo bubeerawo mwe bagenda omukubira omwagume lwaki olina disadvantage buyina buli kintu kirimu disadvantage n'advantages ojja zituwa buli kintu kirimu disadvantage n'advantage advantage yali ayagala emikolo amiri egyamulema kumuwa ono agikoze eki akyali akyazimba wuliriza ono agimuwadde teyagumiikiriza buli ayagala omuntu we bino wammanga biyige abakazi waliwo ebintu bye baagala nga ye agamba oba tulya oba tetulya oba tukyasula mu kazigo oba kinjagala mikolo myopic kulabira kumpi bw'okirowooza naye buli muntu waliyo abakazi ngaabo kuba kati nze kiringa zissaawa zino kujja kuŋŋamba omwami wange najja naŋŋamba nti Shamimu mbaga nti yankuba embaga nze tosanyuka essaawa zino nyinza n'omwewuunya nze nina embaga gye nasaba Katonda ddi lwenjagala okitegedde Katonda akwanguyiriza nina lwe nagimusaba lwenjagala byenjagala mbe nga nina balyoke bamproposingira embaga okitegedde kati Chosen Becky ayinza okuba naye yali yayagala dda omuntu amwanjula akyala ewaabwe amukunkumule kuba yatugambye ku lundo tagenda sibamu mu kuzaala bamukunkumulemu abaana naye nga muki nga official bay wesiga otya omuntu gwabba ku muntu omulala omusajja tebamubba omusajja si kikopo omusajja is not a non-living thing omusajja aba ayina byabaze ne byatunuddetunuddemu n'agamba kangende n'ono Shamimu nze asobola okunziba ku mukazi omulagajjavu basobola okubba anko senga oba omulagajjalidde tebamubba aba yayagala okugenda babba abasajja tebababba ntebamubba kikopo boto yino yo teyina weyenyenya kati oli bwoti yino njijjewo nga teyina kyeŋŋamba nti ndeka oli bwoti tebanziba batyo oli omulala wanzibira otuddemu mu bintu bye naye era bwona omalera kati omanyiza ekinyiiza Shalom ku bantu abo kati olaba nga incident ya Chosen Becky nono ono mukazi omuwala yaani oyo Nashiba temuyinza tugamba nti nze nyigira nnyo omuntu avayo n'atugamba nti sajja baamumuggyeko lwa bulagajjavu abakazi batulagajjalira nenfuna nyweza nga zaabu ekisookedde atusooka ne tutunuulira oli gwe baggyeko omusajja badde baludde ebbanga ki myaka 5 10 omanyi byalabidde mu myaka 10 ekisooka gwe otugamba nti omugenda mumuwa mirembe mukyali mu mwaka gumu 2 ate ogwo mu mwaka gumu 2 naddala ffe eno bizinensi ya Limelight muba mukyakakasa bantu mulina obbalagambo we are ne bwe mufunayo ebibanyigamu mubikka naye kankubulyeko ekintu kye bayita reality ne bw'oyagala okibikka emyaka 5 6 omukwano gwonna obufumbo bwonna bulimu obuwonvu n'obukko. Nina comment endala ku TikTok omwana akomentinga nnyo comment ye n'agamba lumu mwami Ssekajja Chosen Becky ajja tulika akaabe. Comment yali ogirabye ku TikTok? Sigirabangako nnyo. Mate sigirabangako. Ate wali atatulika n'akaaba. Era si yajja okubanga asoose nsagala ate abantu bakikubire side eyo.
ne asoba n'okuba yakaabadda asoba n'okuba nga teyakaabako kyobadde otugamba anti kyenkugamba buli muntu ali mu bufumbo alina olunaku yali atulise n'akaaba obwaddala obuli sirias va mubono obw'okweragalaga mu bantu buli muntu ali mu bufumbo alina olunaku lwe yali atuliseeko negamuyitamu kubanga ojja osuubira birala ofuna birala ku ground biralamu mu bufumbo biralamu naye waliwo abakazi abatuuka ne bakkiriza ne bagamba kati olaba kyonna ekijja kijje omusajja ono namukuba abantu omusajja ono nakakasa abantu keyeekola obusolosolo kaakole biki ndi naye mpaka wotuuka n'ogamba maama bannayuganda mugenda kunkuba miggo yemwe mwantuma kamute n'obaddiza ekintu kyabwe tinakyawongo obufumbo bulungi nnyo buli mukyala Chosen Becky kyatuuseeko akyetaaga si buli muntu mbwayagala emikolo Shamim abakulimba no tulabye abakyala let me tell you something we have seen them let me tell you something balimba balimba bakulimbira ddala beka mukyala wayagala emikolo abo abantu basaagala mikolo wulirize bibabeerako byebino wammanga alina bwe bamugira heartbreak ey'amaanyi n'akyawa abasajja bamenya omutima buli gwalaba banjudde alaba agenda kukaaba ye byayitamu buli gwalaba banjudde alaba beemoola beekoze ebitajja kuba ye alaba nga buli kimu yakikola n'atabeera appreciated waliwo bano basaagala mikolo ng'akyalina ebintu byali mu kumaliriza waliwo abalala nga tannafuna musajja mutuufu akimugamba nga tataagala kweteekamu Shamim wali abantu abali siyazi bakulimba abakyala nga tebagala okujja nga musiyazi I've met them bakulimba aganza omusajja okukola emikolo nedda abireke bakulimba as long as we are in love twagala bya mikolo bakulimba alina okuba nga yali agikozeeko atayagala jeddamu kumubalira mikolo mingi baana bato myaka 2 mukwano bakulimba nti myaka 2 toyogera nga na mwana wa myaka 2 nga kungasagala mikolo 2 plus like of course let's say abo soogera nabo nze ku 27, tebo yemu 28. abo nera soogera nabo ku tebo yemu 27-28 nga yantuzza nga batayagala mikolo nga nange ndi awo muwuliriza Shamim musole muntu mbwayagala omukolo bajagala ekitiibwa ky'omukyala bufumbo bajagala ekitiibwa ky'omukyala yenna okuwera olina okuba olina omusajja mabbali go Shamim buli mukyala yandyagadde okuba n'omusajja ku mabbali successful women out there they are successful but basajja and they are okay successful n'okuba n'ekitiibwa ekijjudde byawukana ekitiibwa kyeki ekintu kitiibwa kisebo ky'amaanyi Shamim ebitiibwa bisasula bills kisasula ebitiibwa pe kisobolera ddala okusasula bills Shamim okyali mu endowooza yedda erimba omukazi yeetaaga omusajja omukazi yeetaaga omusajja bannaye weetaagayo okudda eka ng'okooye ng'olina omuntu agenda okukugamba nti sembera owummule wano I'll go for massage make your money ebyo byonna obikola make money and do what abasajja abalina ssente abo bahaji hamo bonna singa tebakyalina bakazi ka abasajja beetaagako abakazi ewaka omusikazi weetaaga obbaawe ewaka bigaana bugaanyi nesaagala oddawo ogambe nti buli atamulina musanyufu nedda ssebo mbwe ebitiibwa bisasulira ddala bills ffenna tulwanirira kuuma bitiibwa kisegwa amanyi ekitiibwa kisasula bills era omwana ow'obuwala ali emusaala zo teekamu nnyo okusaba Mungu akuwa omwami akutegeera mu mukwano gwo ng'alinamu ne kasente omwami ajja okumanya nti anaakoze ensobi nga bw'aba asobola okunyigira leero enkya musobola okuba nga mwogera saba Mungu describing omusajja wo gw'oyagala eri Katonda Mungu yatugamba tumusaba ajja tuddamu musabe naye togenda neno mentality nti sijja fumbirwa ate oliwo olaba gwe bawasizza congratulate her bino ebya it will end in tears va mu bakazi ababeera mu it will end in tears nanti babalabyeko experience the best teacher ekirala bannange bayagala bajo kati nga bwolaba nti sekajja ayida gye yava ayinza okuba erisi yali destiny ye nga kati ono ku Chosen Becky ayinza okuba awo atuuse okutta omwana until further notice single mother omulese mu nnyumba ku myaka 23 anti kati olaba Nashiba inafuna abantu bamukansolinga amanye nti
ono ayinza okuba yali ayina kuba taata w'abaana mu bulamu bwe naye ng'agenda kumala afune kati olaba Ssekaggya yayanjudde maama w'abaana abana ate olona Shibbo w'ababiri abamwanjudde anti mu Buganda nze mbadde nkoze ensobi mu Buganda ffe twanjula abakazi ne Kampala twanjulira bataata baffe bamukoledde emikolo twanjulira famire zaffe abaami baffe babazaale abantu bagamba emikolo omusajja bagimukoledde ate ekyo Zenibeke gwe basoose okukyogerera Zenibeke kiri obvious kyeki kifuula obvious Ssekaggya akola namusajja yasooka okukola proposal kiba kitegeeza omusajja omukazi gye yeetegekera nsoma kiri mu comment section ekitegeeza ono omuntu takyayinza kwanjula ku munne waliyo abanjula Baby Glory atubaogerera ku mikolo gyabwe kale ati leero lwakusatu era tubadde tuva mu kukyala toyinza kuddira kukyala kwa Kalo Nantongo emikolo gibadde mirungi nnyo gibadde mirungi emikolo nga gifuuse emikolo naye bannange baatuganye nno byogerako era byogedde bannange ndowooza kyo Zenibeke kyekyamutugobya kati olaba ye Kalo Nantongo tumwogerera mbu yeekoledde emikolo because kimakinga the energy baludde nno bonna banga emyaka mwenda nanti kintu nga kimakinga ekya Kalo Nantongo naye kino kyakkakasa kineeno tokiraba ekyani kyaba Ssekaggya kyakkakasa naye nabo mbu baali baludde mu courtship bambi mu bwenzi gundi teyabikunyumizaako mu bwenzi yegwe Amiri lwaki nga asirise nnyo tajja tuwayo kantu ennyumba yaffe tuli mu kuba plaster mwe mwasalawo okuzimba nju na mmotoka tuli mu kuzimba tuli mu kuba plaster ennyumba banga mugenda kukola branch empya wali traffic mungi n'akafuta kavaayo bulungi naye afuniyo abantu ekifo ekirungi the best revenge you can do to muntu yenna akukyayi is to be successful kati oli omuwala gwe baatulaga ow'olubuto si mukazi we layira wallahi thumma billahi si mukyala we Amiri ali mufuka singa kukola ssente kati yava ku bakazi naye abaana alina bangi Amiri akole abaana yabazaalira ku mukumu kyegambye ekyo time ntuuka n'enkoowa naye nga teyagize ku birthday ya mwana Amiri nabadde njagala mumubuuza taata ompya waali naye yamupositinze omwana taata ompya waali kamala olaba Amiri yapositinze omwana ompya waali Amiri kati abaana tembaliridde baana ofunye ono omusajja omulesewo Amiri don't mind about the kids ekifaananyi kyosigira abaana Amiri katulabe nga buli Christmas balina gwe batataata omupya bannange kino kiwandiiko kyayibulake Mukasa my brother mukyala Rebecca tweyanziza nnyo weebale kugenda mu bazadde ba profesa ne bakulabako era ne bamanyaani eyatwala muwala waabwe sole mutabani kyegambye yeekoledde emikolo ibula tuulako ekkanada eyo owummule my brother tajja tuula omwana oyo agenda otuleetera ebizibu kandabe profesa kyoyingidde kiringa kiyungu omukane bwe gweyongera tofulumanga chosen blood Zenibeke webale kwejja kujja ssebo kyegambye mama olabye abantu tubadde nga kuwanda ebigambo musajja wa katwadde ozanza abyogedde antu agamba Zenibeke yeekoledde emikolo kuno nno kwali kukyala tebakutulaga faana babitadde leero kwanjula abantu bagamba yeekoledde emikolo naye kasiteera anyumye obudde bwe bugenderera ogyenkolera thank you so much man si Zenibeke mbaali si mwami wange bano ba Irene bazibu okulaga omusajja bamujanjawaze badde nnoonya Amiri twagala kulaba oba ayagaliza abantu Amiri gundi menta we ye gundi Kenzo ayinza okumwagaliza obufumbo obulungi aba pretendinga yabanyiigira ebyaddala nabyo nomuyimbi nga ayomba Aizonite bamwisa ku mukolo gwa exayimbe bambi bamujoze kale mukazesa twagala kulaba Amiri omwana we bwe yafuna birthday omuwala ono omwana w'omuwala oba era yapostinga mmere Amiri muyite omugamba ajje yapostinga ajje agenda ba ku mikolo gyani ku mikolo ku restaurant anyigiriza ajje ffe nga tumubeddeko wano okumugumya bannange yali eno ng'abuusa baana baabalala
Bannaye teyayagaliza mwana bannaye amini bwe tuva hano mukubire. This is not good. Ate not good how? Naye Heather bwe yatuuka birthday yo nga yagimwagaliza. Waliwo nekisi sitategeera. But Chosen Beck wama congratulations. Omukama ateeke omukisa mu bufumbo bwammwe. Kasita oli muwoowe. I mean kasita oli wampeta. Shamimu okudaala. Mwana yekole kati akyamanyagidde ddala kati okwekolera emikolo Shamimu. Mwana kati ddala okwekolera emikolo. Mwekolera emikolo. Muze kujja kati we mutuusaawo. Kale omuntu bwe tuba bakoleddanga. Omwana bamunyonyeza. Lwaki temuddayo ne mudda ku bufumbo bwedda ne bakunyonyeza omusajja oba omubeezi. Ate bikyayinza kukola kati abaana balina obbaleka naye balina bad bayizinga. Bw'oba olonda omusajja olina kukola otya? Shamimu, abantu kati badibye nnyo. Katuddeho tukkirize ebyaffe biganye ebyaffe tuddeho ku arranged marriage. Bakunyonyeza omuntu osinga okwekolera emikolo. Bano abantu bamanyiira. Sebo mbune baba esabye sente. Baba TV ngoyo mwana agikolera amumanyiira wabula bannange. This can never happen. It can never happen. Jeje ntakolera Baba TV. Akolera Baba TV. Takati bagala sente. Let me call them. Okola story. Let me call them. Stay warned. Stay warned. Ni Baba TV eberimbye mwa. Okulanyinga story omwana basaba gundi. Ne basaba sente. Tudde ku story va ebyo bidire dakyali ku bufumbo. Njagagira gundi ya mwana tumalirize. Tubuza dakiika 10. Twakakolesa ameka. Tubuza dakiika 10. Atana mutano. Meka? Kyekyo. Dakiika mukaaga. Osonga busonzi. Tuwumbe program. Kati muko yali ku kamera yaffe. Kyala kati yatutaddeko amateeka mangi yatuwadde muko. Bana mbajjukizamu ogenda ku Bivu Organic Natural Health Products wasangibwa mu Mengo Post Masengere ku 0752602427. Genda yo biva bajjanjabisa butonda amwe amagumba. Bakazi bammwe bali babakyayagala okuntunulako mu maaso eyo. Ositegeera. Naye mukyala ntakulina kwa mugulira akatimba k'ennyama. Mbulirayo omuyembe. Omuyembe genda omuyite. Mukosoko ito omuyembe abulirayo. Twamya atwoya n'akayembe mpola mpola. Asoka twegumye n'agisalire wabweru tayingira muno mulimu kapeti ya white. Tulya miyembe. Angenda jiri. Bangambo nya kyotali ekikuleeta egungi. Bikajjo. Ebikajjo. Amalagi ku bikajjo. Bingi w'olutiko. Kati Shamimu, is it that way to go bakyala kwekolera mikolo as we are concluding? Omukazi teolina kwewasa. Olumbitabuka. Tewali awo kikupapya tuuka kola nsobi eyo. Eyo ensobi esingayo kuba ennene mu bulamu. Ekyo njagala kikugamba. Ekyo njagala kikugamba. Kwewasa. One of the worst mistakes you can do as a woman is kwewasa. What if it works for me? Wakati wamanzo body with the banga ate etsoka olina akasente. Ampo muyembe ogwengedde. Nze ampa omubisibisi. Muga ampa ogwengedde gwa bawaata. Ampa omubisibisi gwa bawaata. Gwate aba. Nze agumpaatire naye nga gwengedde. Ogwange gubenga mubisibisi. Kati Sonya lubuto. Ate nange nswana omusajja asokubanga akooye mbi enjawulo banga ddene. Omwaka era otuswazisa. Era mbaswazisa. Era tozaala naye tukooye. Omusajja naye yennyini. Kati nalabe batukoze family meeting wabiwa omusajja. Bakoze family meeting. Abo omusajja. Ne babalamu emyaka gwe banyanjula. Ebbanga eriiseewo eryekulungudde oganye okuzzaako. Twatozaako. Ne bamutuma yazze ng'akyogera mu pola babiyita batya ng'oyogerera mu ngero. Omwami anko. Anko yazze ng'akiŋŋambira mu ngero naye namugamba let us see how the year goes. Olutalo natya lutalo. Lutalo lwaki? Ninze kalulu kagwe nali natya olutalo tuyinza ofuna olutalo. Nga nyinza obutasoma. Bwaganda okuzaala ng'okya kalulu. Antya kalulu. Dia yasamira muli. Kati let us see how it goes. Tulabe.
nali ntya kalulu kati katukalinde oyagala zaalya mu Uganda mpya mbadde yazaalya mu Uganda empya naye babi batudde they had a family meeting and they sent bamuyitaani oyo Mbega basindisa Embega ayagala balongo agambye ayagala abasajja abaana basatu mulundi gumunene mugamba factory kije yateeka mu nabaana yange enabakuba etya osobola basindikidde Embega basindise mulamu wange awe ajala aboba nga sambadde bino bwe biti ndiko yadde alaba oba mpanda wanda Shamimu asawa kunywa oluzaalo amawulire ge yazzizaayo mulamu tegabadde malungi tewali yadde akawandula yadde okuyoya akayembe ntumiza akayembe akabisi ngenda kali era nga nsigale nga bwendi Shamimu asawa kunywa eddagala ly'oluzaalo bwe lubanga luganye olubuto oluzaalo nga kyeki kyotegeeza bano abanywa eddagala bagenda kubasawo nze nakugamba so agenda wa muntu yenna nti alimu mbusimanya ngaba kino bagabire oto lw'abalongo oluzaalo lw'abalongo muntu munagamba buli kintu kyange kisaba Allah yampeera yanzijako nze kyova sibalanga abo simanya Sekagundi nkuba ekitabo mama tunagaggawala kasampuli ebyo ebyekisiru nga ngoba naawe bw'oba obiranga mbasa baamu babbi bayaye bafere bakwata abakazi babbi nnyo babi tombuulira babi nnyo asooka atuwa gwamaze ogwange ogwengedde tuwone ku muyembe tulye kati nze ebyo ebibuuzo byoba toddangamu kumbuuza Shalom nze ne Allah wange tuli tuti tandyamu lugwe tayogera byama byange tufuna obudde netunyumyamu buli kaseera namubuuza bannange kati onkoze otya leero ngambadde njagalayo miliyoni 3 omuyembe ng'olya gwengedde nnyo ampa mubisibisi wakimugambye bakunda bakwe n'omunnyo bismillah ampe n'omunnyo sikabye lya kayembe munnange luziro n'okafuna njagala operisiti y'ebintu byo bye weetaaga mu kkomera temunkyalira tuyinza obutakukyalira ngenda basaagala bantu gundi ango nogenda muwaayo ekitabo njagala ndabo naye gwe sijja kugulya amawulire nagagulira Ntambi was updated ogenda kati gwe naawe n'oyo ne Rama bane story ya Rama yakomawa story ya Rama ndaba abagifundikira Rama inokomyawo story otherwise Rama story fa kati amanyi bagasa ku chicken story nyefiira eriwa bafuna justice sesobira era Rama nze Rama umanya akasokola ama video ya Rama yesooka Saji wanyo manyi nga nze ndowooza ate oba Omusomalia zigamba ki nati bayitu baba kababa tasula mu testole ngate mukyazanga Rama ngenda mukyaza mukyaze kwasa saba nga YouTube akyaza Rama akimanyi bulungi tiyali alina kujje fere tweri antama naye Rama yali yakola TikTok yembo nga ayagala kukubirako musajja mbu yagize Rama aleka alimu obwambega niyo akyamanyi Oluganda nga muzungu munna alina kyewuunya era nze mukuzama Rama nga yakajja nali manyi bana baparasayini abasaba obuyambi nze nali manyi muparasayini asabira abaana baparasayini buyambi ngenda owulira nga ali muleepu simanya ne bamukwata neŋŋamba Abayisirayiri bakwata abaana babamalawo nali nkulinza ogere story eyo ngenda owulira ayogera Luganda bana abaparasayini be bayiyeeno babamuwasa nti munoonyeeko Kalama tekasobola kwokereza ssente kakambwe nnyo asente agenda wala koogeza bukambwe yagamba nsobola okutta omuntu ku ssente nkutta yagamba akusonseka engalo 2 namulaba n'omwana ngamba yalaba ssente yagenda wala yagamba akusonseka engalo 2 n'akutuga sogera mukyaza Rama ate stone entuufu njagala tuweeyo akantu naffe tujja gibuukira nga emaze oboominga ebuuminze tugibuukire bayutuba bonna tugikole mukojjaako kasita ebuuminga nga tugizuukusa tusiibulawo mugende banne tumaliriza